Jano Muhoozi kankunyumiza akabozi kano kagenda kunyumira bulungi nnyo nenga sinna kutwalayo kansooke nkujjukize Kerodde wamuwulirako. Kerodde yali musajja w'amaanyi ne Kerodde bamugamba waliwo omwana eyazaalibwa omwaka 2026 omwana oyo ajja kukola ebyamagero 2026 ng'ate nga muto. Omanyi Kerodde kyeyakola? Yagamba abo bonna battibwa abalenzi abaazaalibwa ne bwe yabatta teyabamalaawo era Yesu yasigalawo. Bobi Wine akyaliwo. Kakati wulira bino. Lunaku lumu nga tuli ne Bobi Wine aweeka buusu. Olaba ku Mona Lisa. Olaba saidi y'ekyengulu eyo bagiyita Plan B Muhoozi. Kakati yagamba agenda kwesimba ku kitaawo Bobi Wine. Bw'amala byogera nze mbuuza nnyo ne mwesogga ne mubuuza owaayi ate mutabani w'omukulu ng'era tukulaba okitegedde. Bobi Wine yaŋŋamba oyo omwana kansuubira asomeddeko mu Amerika ebintu bino ajja bitegeera n'endowooza onaabitegeera. Ne mugamba naye omwana oyo n'agamba oyo tasobola na kusonga mu ntebe eyo yadde okusongamu wabula bw'agisongamu pesa ku pesa. Muhoozi pesa ku pesa. Kyagulanyi agenda kuba balagala ggwe pesa ku pesa. Kwata ba Eddie Mutwe buli omukwata. Kerodde baasigalawo. Kakati Eddie Mutwe bw'abeera munda nze kiŋŋaana okwogera nja kwogera ate nga talina musango naye ayina okuteebwa n'abalala bonna abaasibwa. Yagamba ajja kunyiga pesa ku pesa, pesa ku pesa. Kakati wulira enviiri bwe zinaaba zikunyizizza n'ekirevu nga bye bikunyiiza nange mbirina. Oli waddembe okukola ky'oyagala. Mmwe muyina obuyinza muyina emmundu gwe tabuli omu naye abanaasigalawo naffe tuli mu kuzaala abaana nga tubakuza nga tubalaga obubi bwammwe naye ne be balizaala nabo babagamba obubi bwammwe. Okitegedde kitambule na paka obuwanguzi bulijja bakulu. Okitegedde kati ojja kwagala ebyama ebirala ndowooza seebake leero ngenda kwebaka tebakulimba ngenda kwebaka. Bano ababaka b'NRM etteeka lye baayisizza olunaku lw'eggulo ekituufu baatuyise kulitalaba ne batuguza ekyo kye tutya era kye baagala ffe tuwulire ekyokuba nti bagenda kutwala civilians mu kkooti maasho naye ng'ekigendererwa kyabwe ekikulu tekyabadde ekyo kuba ekyo babadde nga bazze bakikola nga teri abakuba ku mukono. Ekigendererwa kyabwe ekikulu baakiyisizzaawo kwe kwabadde okuwa CDF oba Muhoozi Kainerugaba amagye mu bujjuvu. Mwami Museveni essaawa zino ali mu kukoppa akatabo k'ataawandiika, akatabo akawandiikibwa Gaddafi. Naye Gaddafi bwe yali akawandiika simanyi enkomekerero yaako, simanyi oba Mwami Museveni yakasomamu bulungi nnyo oba akyali ku first pages zino nga zaakoppa era nga tannasoma endi yaako kuba akatabo ka endi nga bubi. Mwami Gaddafi bwe yali akola obuyinza, Mwami Museveni bw'ayagala okukoppa yayagala mutabani we amuddira embigere era yamuwa obuyinza obujjuvu oyo mutabani we nga Mwami Museveni bw'abuwadde Muhoozi Kainerugaba. Ono mutabani wa Gaddafi yali musajja mugezi nnyo era yagenda e Bungereza nga yasoma political sciences ne economics nga musajja buli kimu akimanyi bwe kitambula. Era ono mutabani wa Gaddafi yamala ebbanga ddene nga advisor, security advisor wa Libya. Wabula mu 2008 Gaddafi yakwasa mutabani we ono obuyinza obujjuvu era bodyguard wa Gaddafi akugamba nti Gaddafi nga tebannamutta oba naye yennyini ono mutabani we nga tebannamutta ono mutabani we ye yali mu control wa buli kimu era nga yali in charge nga ne security gye walabanga eyajja e Uganda nefufugaza yonna nesalako security organizers za Uganda ono mutabani we yali in control wa buli kimu nga Gaddafi yasigalawo nga kifaananyi. Kakati Mwami Museveni akatabo k'okoppa akawandiikibwa Gaddafi simanyi oba wakasoma ku endi kuba endi yaako ejjudde musaayi ate omusaayi ogwo
tegulimu bannansi bangi nga ggwe bw'okirowooza, gulimu abo abantu bo bennyini efamire yo okusingira ddala, kuba ne babodyguards ba Gaddafi benyigira mu lutalo olwo nga bannansi beegasseeko. Kakati mwami Museveni akatabo k'osoma akakawandiikibwa Gaddafi k'okoppa, njagala okimanye nti tewali yali akasakisidingiddemu. ne Mobutu Sese Seko kukuwaza banga bwe yayagala okukikola era naye ebyamuviiramu wabiraba, bamutwala talinnya mpaka mu Morocco. Morocco gye yafiira walayi abakongoliizi bamulumbayo ne bamuziika ng'ayimiridde, na buli ssaawa ya leero taziikibwangako nga yeebase. Mobutu Sese Seko yeesimbye. Kaakati mwami Museveni obuyinza bwe wawadde Muhoozi Kainerugaba nga ffe otusibyeko akatambaala ku maaso otulowoozesa nti kooti maasho gye muyina okutya okuba nga mugendamu nga mmwe bannansi, naye ng'omuwadde buyinza buyita state of emergency nga mwagala okukuliyetingawo gavumenti eyammwe mbu mutwefunze, bagundi awo mulimba. Tubalaba eka ne mu kibira. Akatabo k'osoma kaakolebwa omuntu eyaffe edda ng'ate era ke kaamutta, endi yaako gisome nayo gimaleko, then olyoka okole ebyo ebintu by'otegedde okukola. Tosoma first pages.